buli district tekinaba kubuna nekyatandika dda kati ate wano ku muzindala abalaganga yebbo be bayinwa amagezi agakitandika ate gakyatandika dda so byabufuzi strategy ne ideology yerina ekizibu oba nabadde nonyelezaako ate katotule tumbule otwatwadde tugenda kuwumbula politika tetunetuddewo nnyo okwebakani nga ndimwenyanyi n'oweraliikirira gavumenti eno redi erina gye tuyita vision 2040 akati nabadde nginoonyerezaako nenjikwanaganya ne Uganda ekiyita Uganda's economic strategy nagenza okubitunuulira nga nina byesigamiro omwami oyo Kaguta Museveni nga bimusigamyeko bitya okubituukiriza kakati Uganda's economic strategy bagiyita Musevenomics apuliriza nga bweyagala okugugolinga nti Uganda's economic strategy bajja kuleetera nti Musevenomics ne strategy kati iwe kiri kati nze obweraliikirivu bwange bwabadde nti waliyo ekibozo ekiri underground kibozibozi kinyumizibwa eyo Museveni yagamba ajja kufuga emyaka 5 nagenza okubalabalamu ng'emyaka 5 gijja kuba giweze mu mbanga erya 2040 giwera 236 myaka ameka 5 nga naye omusajja ono n'atuukayo nembalamu ku myaka gye yazaali ng'ajja kuba alina kunatugira 240 ajja kuba alina emyaka 9 nemwetegereza netandika okumuntu naye akazo kemuve ku bira yonna tunuli omuntu ng'omuntu nemutunuuli ng'asobola okukola ki kubanga ajja kuba alina emyaka 9 Paul Bey alina kakati naye nga nvudde ku balala bonna netunuulira ku neeyisaayo embeera ze ez'obuntu neeyisaayo mu byobulamu bwe ng'okuweza emyaka 9 kikola kisoboka kakati netunuulira nga Mwami Museveni yateekawo strategy n'ekigendererwa ekyokukuuma obuyinza bw'emyaka 50. Paul Bey wa Cameroon alina 93 akyaliko so kakati vision 2040 egamba nti transform Uganda from low income peasant society into a competitive upper middle income society income country by 2040 ye ajja kuba asobodde okujja eggwanga ewabi mu mbeera eno ey'okulima bino byayita kidda kyonka okukusa ku mbeera ng'omuntu ali waddewaddeko kukola ng'akasente bwe kayingira mu nsawo yafuuka bizinensi oshuba kijja kuba kisobose netunuulira ebigenda mu maaso mu kyalo netunuulira n'embeera nga bwekola ki kakati kyembadde ngezaako okubuulira abawuliza nti kyali kinayitiza kye ekyokuba nti omusajja agenda kutufuga mpaka 2 billion kamba bwekizibu kyofise Museveni alina okufa yabadde afuga ekisa n'atutaamu banange nsobola okukulembera bwaba waali nemuyambako nti kulembera buti siriiwo bwaba buliddwa mwenaalemu ekyo kabiri siriiwo naye kati how is that a problem omanyi kati awuliza ayinza obutakitegeera ekyo kifuuka kitya ekizibu ekikifuula ekizibu ng'asobola okugenda wakati mu lugendo lwe nga tanatuukiza kiroto kye ate ng'eno tatereezezaayo bulungi kubanga singa abadde atereezaayo simanyi kino abaawo omwaka guno na kisanja kiddako naye bw'aba tatereeza nga tulinga bwe tuli Mwami Museveni tuvaako mu mbeera enzibu ajja kuba atulese bubi ajja kuba atulese bubi nnyo era kyekimu ku miswimba Uganda gyesobola okufuna Mwami Museveni tuvaako nga tetwetegese nga tatuteeseteese kijja kuba kyakusaalirwa kinene era kyaneeraliikiriza nti tusobola okituukako
ate nga tusaagidde mu bintu naye ne mulaba nga musajja mugumu asobola okutuuka biliana nga akyali mugumu ate nga naffe eno gye tuli ndaba tuli mu byakusaagamu ku baana bwana mpuliriza kyembadde mbuulira abatuuza mu Sevenomics bo batunuulidde bino okuzimba enguudo okulaba nga zitutuusa ku bugagga okuzimba enguudo okuzimba ebyenfuna nga tuyita mu byobulimi n'okuzimba zirenyingo satu n'okuzimba eddembe piisi okuteekawo obutebenkevu mu ggwanga ng'abantu tebatataaganyizibwa ng'era ejje likola professionally zenyingo mmeka ezigenda tutuusa mu vision 2040 nakisibira mu byayise mu Sevenomics kakati okusaalirwa kuliwo nti mwami Museveni ebirowoozo abirina era bw'otabikkiriza guba weekiti ebirowoozo ebisobola okutuyamba okututuusa ku kiruubirirwa kyaffe ng'eggwanga mu byenfuna atukola ki abirina naye takyalina busobozi bubituukiriza viga takyalina busobozi bubituukiriza lwaki kizibu nnyo Prime Museveni Uganda agenze ajumani mu lunaku lwemu najja n'ekyotya tekisoboka mbugiri tukusobola n'obuba bwongo bwali badde mukisobola obwongo bukisobola bulungi eggwanga balikulembera nga omulimi alimu waliwo olwekintu kikwetaagisa supervision ng'olina okubaawo physically ekyo tolina bwokyewala ebirowoozo byalina birungi era bitutwala butereevu mu nsi ensuubize gyatugamba singa aba alina amaanyi agabitunaye takyalina busobozi butuuka butereevu ku ground olw'omubiri okunafu olw'emyaka ekyo njagala abatuuliza bakikole ki akati waali baddewo systems ne tuzimba institutions nga ye asobola okukulembera ne bwaba akulemberera mu kagaali nga systems zinywevu wenzigidde kazindaalo nga tikiriiwo kali bino ebirowoozo biyinza obutatuukirira olw'ensonga kakati mukyo bagambye nti infrastructure for development human capital okuzimba abantu bo benyininyini netubasikiringa nobulya bino ebya nkugambye nti bwe tuba tugenze kujjayo kitabo atulageko weebiri bwe tuba tugenze kujjayo kitabo atulageko nti weebiri okakasa weebiri bwe tuba tugenze kulimba ba Trump bwani bano abakulembeze b'abazungu bagati twamaze dda eyo Katonda gy'abeera kubanga balabanga ekikola ki ekisoboka kubanga systems ezaabwe zisobola okukola ng'omukulembeze takola ki omulabo jjiga kaddewa nga babula kwekuba mu maaso g'omuntu nga babula kwekuba mu bali awo balinga obwana obutoyi akati tetusobola kuzimba ggwanga nga tukyalina ensi efaanana ey'abantu abafaanana bati tobiraba tetusobola kuzimba ggwanga kiki ekyali badde ng'abaana ab'endala nakalanga basobola okulwanaganya mu maaso g'omukulu nemmeera ezo kubanga yabba kalulunga n'obutuufu kiki kituufu naye kati mwena alemu alwanise ekyaba akolera kubanga nammeera yawangula kakati bagamba nti wanupu yabawangula kibategeeza abalina alemu kati namba 2 katugambe nti nammeera yabbaani naliwo wanupu kati abalwanyisa nammeere bagamba nti ani ababeera njukire ku NRM NRM abagamba nti nammeere yabbaakano bagamba nti ani ababeera omubaka wa wano omukyala kubanga gwe bakabbako ewanupu kati bagamba kyawo so ekyo olina okumanya nti olw'okuba embeera eriwo etyo ebirowoozo by'omukulu bisobola okufuutikibwa embeera bagamba nalobowala nebitateekebwa Rashford mu maani yo ng'ali kuloni sifuddeeyo obanga kituufu ddala oba aliwo abo bataliwaabo naye nalowowaze mukwano gyange kubanga natandika omuyambaga yakuva ku university ng'ofuzi naye oyo yatandika okwesimbawo sebo mu mwaka gwa 20 nga omane mpi walaka siwakakati
wadenya tani kiroto kibale kidde kati so era by then yaja ne Besigye nadda mwena alimu abadde mwena alimu kumala ebbanga ne of course omuntu wakola Kristo tugamba omuntu akkiriza nakamwake akkiriza na mutima gwe n'atula nakamwake nti ndokose ebiriwo ebigenda mu maaso mu kaseera kana agamba wanu saagala kulowooza kiri ku mutima gwe kuba sikimanyi naye bw'obanga ng'oli weena alimu ng'ogamba nalwoya yawangula bw'oba oyagala ani aba abeera omubaka wa Masaka City kibuuzo buli muntu akiteeke mu bwongo so ebirowoozo ebisobola okutwala Uganda mu maaso weebiri kubanga n'okutabo okulamba Mwami Museveni yabuwandiika gwenkubuliddeko ampuliza Vision 2040 strategy akati mu strategy ezo strategy ekisooka tulina okumanya nti tulina okubanga tulina obusobozi obuteekinga systems kubanga era ebirowoozo nga bwebagamba nti ebizimiro bya PDM separation simanya biki ezo strategy nga focus egenze mu bya bulimi ekyaba strategy bw'ogenda mu infrastructure nga babyogedde olaba ng'era olungi tractor bikola ki ebitambula naye oluguudo lwe basobola okukola nga lumala emyaka 5 nga Kampala Masaka highway ne lukolebwa mu 2016 ne lutuuka mu 2026 nga luwo mu Busiri tuli tosobola kweraliikirira oluguudo lwaggwa balujjako engalo mu 2017 mulama Masaka Kampala kati gundi bakaluddaabiriza emirundi emeka baddaabiriza mu Katonga bali mu Lwera luwo mugosa nga tuli otambulira mu gakufu oti luno oluguudo tunaweza myaka 10 kakati ekirundu kiri kye balina nti tuzimbe enguudo okunaayita ebyamaguzi kifiira mu gabbi agabbi gaabwe gennyini nekyo eyo strategy eyinza obutakola kubanga omusimbi gwe tukuŋŋaanye eno mu misolo ate tugenda guzzaamu guzimbe enguudo zetwamala edda tozizimba zaggwa dda ate baziddamu ekyokulabirako ampuliriza kyenjagadde buli muntu kubanga wakiri ffenna olwo tuliyitako olwa Kampala waffe Kampala Mbalala highway yaggwa 2017 omwaka ogujja lweweze emyaka 10 ng'ewedde emirundi gye lwakaddaabirizibbwa kakati guno kati mu Lwera ayita mu Lwera ampuliriza Lwera buli Christmas abadde aguwanga kakati Lwera abaddaabiriza buli Christmas onawagijawadaagera akafuufu gati butambula abatambulira mu mavuunike tetusobola kuzimba nsi nga bye tuvaamu bye tuddamu kubanga eno mugenda kukati olwayo Uganda yensi infact yensi esinga okulima emmwanyi mu Africa kati okuva omwaka oguwedde yagenze mu namba 1 tuyinza okuba abazibu okujjayo kiyinza okutubeerera ekizibu okutujja kuki abasinga okulima emmwanyi mu Africa kiyinza okuba ekizibu olwa environment gye tulina climate naki kiyinza okuba ekizibu tujjayo n'apatayiti kati eri ku ground mu kulima emmwanyi eri waggulu katusabirire kiri kye twali tulootaloota kye twali tuyaliikirira nga aboludde bavuganya Mwami Museveni emmwanyi akamanyi kaffe taakakuba ensawo katusabirire tutagenda kola ki takuba nsawo kubanga sinaba kumanya tetuli sure saagala kukakasa munnansi ate nkyakakuba ensawo nga nali nnimba nkirese mu suspense okuva omwaka oguwedde ng'etteeka eryadde tukumira balikoze tezinavaawo abantu tubadde tukyatambula nga bwetubatekolaki era ebbeeyi ebadde ekyasigaddewo singa kiba kitambudde nga bwe tutyo nga kiwazimu tekinnayingira mu baana abakulu ne bazitwalako ogenda kulaba Uganda ng'emmwanyi zeeyongedde abantu abasinga obungi balowooza nti Mwami Museveni okulima emmwanyi kumunyiiza ab'oludda oluvuganya ekyo balowooza kwegweraliatagabensigo naye kyemmanyi nti yasinga okufunamu nga tuzirimye gyengoma okuzirima gyakoma okufuna omusomo ensimbi gye zikoma okuyingira mu ggwanga nze mba sinnalya nga ye yalidde dda kati obusungu abujjawa ng'ate yagenda okusooka okulya ennaku zino bakugambye nti Uganda yafunakatono ani asooka okukwata ku ssente z'emmwanyi ng'olimye emmwanyi mu nnimiro Mwami Museveni kati ndaba yasemba andi kati gwekyabyandoza ensooka kuba gwegituuma singa erizigwa akatale otegeera nti yasooka okufuna wezigwa akatale amawuda nga zigudde akatale kensi yonna eno zisidde mu kufuna akatale oba ntegedde so bwe zigenda ku bibiri
siina bwefuna mutwalo ng'eri zikoze ki nga zigudde kitegeeza nti ye yasooka okufuna foreign exchange sente zingira mu ggwanga zeeyongera ate nyinyi kyafuwa moderator ensonga ya mukulu Ssekabira ndamu nnyo bandi bakola bukozi ttima bani mu opposition okugamba nti Museveni agenda kutwala emmwanyi kubanga bajeti y'eggwanga eba ya president emmwanyi ze zikola bajeti kati omuntu yenna ng'oggyeko bino bye badde bakola ebyettima tosobola kugamba